laba Kabaka bwatunula neba nangi Katonda muzibu laba Kabaka bwatunula Kabaka atunula ngalidde enve ziri mukamulali omumo gwasabye guti siki ekyolese kyaki laba Kabaka kono tekuli atulako bulungi batulanga be bagenda okuwanika kalabu lwaki temukola olusiisira mengetaddewo olusiisira lwaki olusiisira terukola kwono akasajja kabbi minisita wa health Robert Sebunya nabba naye nsaba nnyo Katonda Robert Sebunya yave afenzi kuyamukamwa afenzi kuyomukamwa Robert Sebunya yabwe singane ekiwalabi malene naye afaanana bwati olaba Kabaka afaanana bwati olaba empologoma efuuse emmese Katonda atulaga laba empologoma bwefuuse emmese akasajja ako kadira n'okwata Kabaka n'oyogere ekyasinza okunuma naye njagala okulayirira Tamale Mirundi nga wewayita musajja gwe ne bw'olifa omulambo gwo entanayo tuligikuba emiggo waakiri tuli kukunamira ne tukulaga obubina tujja kukunamira tukulaga obubina tukulaga emiwata gy'obubina naye n'amalaalogo tuliga kuba emiggo ffe tokwata nga ku ssaawa sajja Kabaka va ku Kabaka waffe ave ku Kabaka waffe bingi nnyo nedda waliwo abantu abalina pages nga balaninga pages zaabwe nga zina likes ne views beyamini nga bebasinga obunyere nga tatakinga muntu yenna talumbaani naye okwatakinga abantu for nothing from nowhere ate abantu ab'ebitiibwa betulina waliwo ebintu byenneebuuza werinnya eriyo n'obanga olikolera ku muntu kufungula abantu waliwo ebintu n'akaanako ne kavaayo ne kabolooga gwe omuntu omukulu n'ovaayo n'obolooga bannanga ekintu kino kiruma waliwo ebintu ebiruma waliwo abantu abaana ba Kabaka tebajja kukuddamu naye ffenna tuli baki baana be tuli baana ffe tugenda kukuddamu waliwo ebintu byeweebuuza tujja kwataakinga ate nze mmanyi nze nja kukuba knockout ate nakuba lunali nkuse nja kukuddamu ebintu espidi byenneebuuza nkuwa ekitiibwa nensirikako olw'emyaka tulina emyaka olaba ffe tukwerekereza olw'emyaka gyo netugamba emyaka gya muzeyi Tamale ati nenefiisi ze yalimu naye gwe nofuuka ekizibu gy'abantu bw'oba weeremererwa Tamale Mirundi let me tell you something walemwa kubanga tewasobola ate tolisobola you are totally failure because tewasobola kwengejinga respect yo gwe kanyini wagisuula gundi je de gentayo yenyini wagita embeera y'obulamu bwe neeyisa yamulemereza otamira n'ofuuka mukoka n'ofuuka ekizibu buli muntu omu atakinga oyo omusajja ava nabayisa amuvuma Museveni amuvuma Kabaka amuvuma Mwoza amuvuma neweebuuza buli omu amugamba buli omu amuyitaani Museveni batweta yamuvuma Katonda amutte buli muntu amuyita Museveni gwaleeta avumba Museveni amuvuma alabanga gwatudde mu kifo kye gwali mu birooto bye Tamale walema tolisobola kubanga tosobolangako ogenda down olabanga buli muntu ali mu birooto byo talisobola tasobolangako kuba yalemwa omuntu eyalemwa oba walemwa ekibi kiba kibi Mirundi walemwa tolisobola ate ne family egenda kuzikira bwetyo lwansonga kiki kyosize Bible eyogera mbagati ya mukago njirwa musanvu ega nti Katonda tasekerwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula Mirundi kiki kyosize tunulira kanako nze nenya watunulire nawera mana mwadigulu nafuka kiwemmane kukonsi nachemo kyobetaza so mwenna abali ye abatulaba wali omukulu w'ekika kyenjima anti nze bye waffe gyebizi byagalako byali biganyako okwogera kubanga omukulu w'ekika taliiwo nedda byali biganyako okwogera nti Kabaka aganye mwembagalako kimukalija so goli na views zoli Republican I don't believe like a Nabagereka is now the book is intended for something ekitabo kye yawandiise even if something bad happens I have been in love with ekitegeeza na mama Nabagereka ekitabo kye yawandiise yabalaga nti ekintu kyonna ekibiwe kibaawo nze Kabaka mbadde mwagala ekitabo kye kaneewuunya abaana abalongo okuvaayo kati mu Buganda mulimu buli mutaka alina loloyo Nabikande yazala yagenda ne muka Kabaka Nabikande lwaki teyayogera kibazadde abalongo kwa myaka 13 miramba yakuba Kabaka ngobwa Kabaka busirise so akati nkobodia ne gamba Republican naye ate njagala Kabaka
Yagala nnyo Kabaka. Bagamba ati Kabaka mumujje mu bifaananyi n'atalabika bw'atyo. Era n'engalabi gye wayogeddeko obugoma baabugjeewo. Mayiga kyabakola kiri kimu. Mayiga agikube agijjewo bazimbe ekipya. Bateekewo ekipya. Nga waggulu waliyo eŋŋoma. Kubanga akantu baakajja bubba ebintu bisatu. God bless the Queen. Bakifuula Ssaabasajja Kabaka wangaali. Musajja wa Kabaka bakijjagana asente maani. Musajja wa Kabaka mu Buganda taba Muganda. Musajja wa Kabaka kimpite kube amwe Muganda. Musajja wa Kabaka talina kubanga ava Buganda. Omuganda introduces himself according to the clan. According to the role of the clan. Kakati omukyotala n'omulangira beddira kika kya mama waabwe. Abalangira. Ssaabasajja Kabaka mutebyeddira kika kya Nkima. So abalangira beddira kya mama waabwe. Bo tebeddira kya taata waabwe. Why? N'omukyotala. Wamma kati nkitegedde lwaki Kabaka wa Nkima. Nti Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka w'Enkima asoose. Mu byafaayo bya Buganda. Mu byafaayo w'Enkima tali bwa Kabaka why? Nti Mugema bw'abanga yatudde emizimu gya Buganda gye mulinnya ku mutwe n'alonda Kabaka. Kakati Abaganda kyebava bagamba gwe olw'okuba otulimba nti oyine emisamu egikulinnye ku mutwe banyoto temuvaamu ki. Kyovola banga ab'Enkima tebafukamirira Kabaka. Kwa ab'Enkima be bajjajja ba Buganda. Anti Katumba eyava Bunyolo ye yazzawo obwakabaka. Katumba yakuuma omulangira Kimera Bunyolo. Omulangira ye yajja wano. Kakati Katumba yali wa Nkima Enkyende ngono gundi Magambo wa Saidi wa Nkima Nkyende ane bokebera abanyankola abambalaba bayinda abanyankola basi the ruling kirani nankole bayinda ate nafe tukugamba senyanko tochenyama Mugema afe tochenyama abayinda bakuse luyinda bano bonna babala baruhinda abanyankole de powerful kirani inankole bayinda be bafu abayinkima mu Bunyolo era babayita abenkyende mu ankole kati fe tuli bankyende okumanya Enkima y'amaanyi nnyo. Enkima eyo gy'olaba oli musajja mwenzi noddira eddiba ly'Enkima n'olyesiba mu kiwato tolwala bulwadde. Tolwala sirimu akwata naye nabulezi. Omanyi nabulezi kye kitegeeza? Abakazi abalina ebizibu byabwe abakazi abalungi abo bazaali baali beweepankako badonizera balina ebizibu byabwe. Kati omukazi oyo bana mwanda obaani olina kwambala eddiba lya Nkima mwanda weya. Fa Enkima fe tupima Kabaka nti anaakoma watatu omuzukulu. Mugema yakima Kabaka n'amupima naga naye human being akomawa si akoma wano. Esigiriza sibe Enkima y'amaanyi nnyo mu Buganda. Kwa nali neebuza lwaki ab'Enkima bo tebafukamira Kabaka. Era ne mu Buganda tewali yakuzeemu bonna basirise. Bano abakuvuma bwe bano buno obwana obuto. Bwe wajja Kabaka ebusiya. Kabaka knew was me. Linda komuze. Nengenda ne mugamba Kabaka bagenda kutta. Nagende wa Kabaka n'omusajja bamuyita Wamala mugamba bagenda kutta. Kabaka ne mugamba bano bakulimba Museveni akulimbye ayagala oteeka bwababaka abali mu Buganda abagenda musi ebakuwangule. Kabaka nanga kati nkoli Mirundi muga kiwe. Kabaka yapita nangamba bazisa omulangira atazikubwa Kasubi ne mugamba nti kati kola ruling onomujjayo kola ruling bani abazikibwe Kasubi. Ssaabasajja Kabaka yansanga ko lunako lumu America Mirundi si yakulaba ne mugamba nafumbirwa. Kati nina kufuna Kabaka yakusangako mu America nagato kyajja mu Kabaka bwe twamujje Busia twamuteeka wa Walugembe Jjuuko ngati wali Muganda asobola Kabaka ntumujje wa Walugembe Jjuuko Kabaka nsi Muganda we ne tumutwale ko Mamboga ewa Mukodomi we yali wa Full Studio ngakuba bifaananyi wa Express yafira wazana kakati oyo ne bandeetera abakadogo 10 ne batwale wa Full Studio ntumukobeshe bifaananyi ngena egeno kuwamba ekibuga oneregamo ntono mwana Mukodomi wa Museveni neregemo bana baneregemo oli wadda Kabaka omumanyi kuva dda bwe twagende wa Salimu Sale yakugamba ki Njeno Sale yes nti namusale twayogera ki aiso Salimu Sale kituufu era mwali mwogera byansiko kwa Njeno Sale akumanyi bulungi kuva mu nsiko mwanyumize saawa 4 nenga munyumize bulijjo manyi ti Njeno Sale wamusanga Busanzi mu nsiko naye akumanyi nnyo ate legundi samanyi many of them don't know me don't remember me kyali konza yamvuga ne mu motoka mu nsiko ne Njeno Kayihura ngatamanyi era naye yankubira essimu ekiro ne muwe munda n'adduka kati Ssaabasajja Kabaka mu mujjebusi ya ebyo byonna bibadde kati olwo yawukana otya ne Ssaabasajja Kabaka kasaba mayagane n'omuvuka bamuyitaani omalala bamuyita Ntege fwe bwe twabanga tusudde ne Kabaka nga munyumya Mayiga yali akola mu bakatenda andi Sempeebwa bakatenda andi Sempeebwa bebaki olwaki Kabaka yagala katenda andi Sempeebwa n'ayagala ne Gonde Ndugwa Ssemakula bebakuuma mujaguzo
ebe bakuma mujaguzo kasa omulangira akuba ku mujaguzo abafize kabaka ilivokete miteriyo the people who know broadcaster Tamale Mirundi nti ate waliwo tulina okufuna ekkomo ate wayiseewo Kasuku twamulabye nga yetonda. These are broadcasters nga yetonda bananga byayogeddwako mu kutu byange siri part of it. Excuse me, twakulabye ng'oli codinga ng'oseka why we saw you muita kabaka kintu tochiddamu bochi interview esigalange gena maaso Kasuku wacha tusobola kustuka ku interview eyo lwaki okyaza omusajja nga maze namala kyogera nokipostinga nojja nogamba nti wetonda ate nti ova kakati ffe tetulumba bantu wano tetulumba bantu tuli balokole nga bwekitegeera bannange bantu mmwe mwewadde ebitwe bemutayina tugamba over the bar muwalampya abantu ekintu kiba kigenze wala abantu abamu naye mwe tubogeddeko kubanga abasinga abantu tugamba ignore and we go on naye mwe tubogeddeko kubanga tumanyi Kasuku tumanyi amagezi go you are very intelligent ando yo oba page yo eri very popular ate ne byokwata mala editinga byokwata mala editinga how dare you laugh omuntu ayogera bwatyo ku Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda nayogera luli ku Kasuku era still leka munjogere ku ekyo bagambye lwaki abyogedde kaakati nga Ssaabasajja embeera ye teri bulungi bannayuganda batuwa ekigambo naye kye bakozesa Kabaka mukosefu naye nkyerabire kye nandibadde nkozesa ebibuuzo ku balongo n'abagereka lwaki abaleese Kabaka ali bubi autobiography tetugiwandikira nnaku bbiri kituufu nnyo shame upon you okwagala tulowooze nti nno Ssaabasajja bwe yagenze mu ddwaliro ono n'alyoka agenda n'awandika autobiography page 253 oba gye twagambye autobiography takes years to write abadde agiwandiika ebadde gyeri kati gwe mwagala tulukkirizisa nti yapapiriddeyo n'agenda awandika autobiography in 2 days excuse me waliwo ayogera oluzungu olufuka ndukozese count us some sense mutubalemu ku magezi tugende kugulira eddala sikyakufumitiza kiruma yakatabo kana bakuba kaki ekyo kikirizibwa bw'oba ofulumya akatabo nobeerayo media house ekuyambako ne bagenda nga bajja mu stories nyuma abantu bagetting excited already abantu batukubira amasimba loza Robert Muteba abulina era muntu amanyi tuwina tetunafuna butabunafuma abasinga balowooza timu eno nga weri wina kugamba nti abalangira bawanda omuliro ku katabo kana abagereka anti ke katabo awo omuliro balina oguwa